Omulabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu alabudde ku bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebyeyongedde mu ggwanga lino agambye nti bisaanye bikome. Ssaabalabirizi bino abyogeredde ku kisaawe ky'ameefuga ekkololo mu kujjukira eyali ssaabalabirizi wa Uganda Janan Lowum eyabuzibwawo ku mulembe gwa pulezidenti eyaliko mu biseera ebyo Idi Amin Dada nga n'okutuusa kati enfa ye ekyatankanibwa. Ssaabalabirizi Kazimba asabye gavumenti eriko kaakano ya NRM ekole kyonna ekisoboka okumalawo ebikolwa eby'okutulugunya bannayuganda ebiwulirwa entakera olwonna amakulu ag'okuzza olunaku lwa Janan Lowum ne gajja okuvaamu amakulu. When we remember Janan Lowum, he is remembered as one with a voice for the voiceless and also advocate for human rights. As we remember him today, we need to think about protecting life and human rights. I want to appreciate His Excellency, the President of the Republic of Uganda, for one of his first speeches this year. He said that those who are torturing people should stop. But there are still some people who are torturing others. This is against what the President of Uganda wants. Emikolo gikyagendera ddala mu maaso era omumyuka wa President Jessica Alupo ye mugenyi omukulu ku mukolo guno. Kizuuliddwa nti ekitongole kya KCC ekikulembera ekibwa Kampala bwe kyali kisasula kampuni ezaakola enguuli ezitali zimu mu nteekateeka ya World Bank eyakazibwako erya KIRIP 2 nti zaasasulwa ensimbi ezisinga ku ezo ze bakaanyaako mu ndagaano. Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga agambye nti ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 335 omuwi w'omusolozi yafiirwa mu vulugu ow'engeri eyo mu mwaka gw'ebyensimbi 2021. John Muwanga agambye nti essente ez'ensusuuba KCC ze yasasula kampuni ezo zaali akawumbi kamu obukadde 335. Alipoota ya ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti gye yakoze okwekenneenya engeri KCCA gye yatambuzaamu enteekateeka y'okuzimba enguudo emyala n'obutale mu Kampala mu nteekateeka eyakazibwako erya KIRIP 2 yakizudde nti KCCA yasasula kampuni ezo ensimbi ezisukka mu ezo ze baalina okufuna kye yeebuuza engeri gye kyasobokamu. Agamba nti ku pulojekiti 24 KCC ze yali ekola ziweza obuwumbi 333 yeetegerezaako pulojekiti 8 zokka nga zaamalawo obuwumbi 276 era mwe yazudde Gogolimba oyo. Pulojekiti zaanokoddeyo kuliko oluguudo olwakazibwako erya Kulambiro Ring Road kilometers 4.5, Acacia Avenue kilomita 1.5, oluva Entindo okudda e Nakawa. Zino nga zonna KCC asasula obukadde obw'ensusuuba obusoba mu 8 eri ba contractor abazimba. Waliwo oluguudo olulala olwo lwe luva e Kabuuso okuyita e Bunnamwayo okugwira ddala Erweza kilometers 8 KCCA yasasulira obukadde obw'ensusuuba obusoba mu 400. Oluguudo olulala ssaabazi b'ebitabo bya gavumenti banokoddeyo lwe lwa Cecilia Road kilomita 1.5 KCC yasasula obukadde 14 obw'ensusuuba ezisinga ku ezo ze yali erina okufuna. Okuddaabiriza akatale k'ekitintalo omuteeko ogusooka KCCA yasasula ensimbi ezisukka mu bukadde 119 so nga oluguudo olwa Ntinda 2 KCCA yalusasulira ensimbi ezisukka mu bukadde 10. Ssaababazi w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota yeeyo alagidde ekitongole kya KCC kinunula ensimbi ezo okuva ku bakontrakita kubanga ensimbi ezo ez'ensusuuba zabasasulwa mu bukyamu. Ebyabakansala ba disitulikiti y'e Wakiso naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform okusisinkana omukulembeze eggwanga byazzeemu omukoosi kitegerekese nti ebbanga libaali balina okutendekebwa lituuse okuggwako leero nga pulezidenti bamulabye. Bano baagenda mu musomo ku nkomerero y'omwezi oguwedde nga balina okumalayo wiiki 2. Waliwo bakansala abamu abatuuse okuva mu musomo ogwo nga tegunnaggwa era tebaasiibuddwa na kusiibulwa nga bagamba nti eby'okubasalako enviiri kaabadde nga kabonero ak'abaperereza okuyingira ebitongole by'okwerinda. Bakansala ba NUP nga bakulembeddwamu kansala Ibrahim Sekandi akiikirira ebitundu by'Esekuku kikolwa disitulikiti y'e Wakiso agambye nti okutwalira awamu baanyumiddwa omusomo ogwo era bayize bingi.
Omukulembeze w'eggwanga tubadde tetulina kisuubizo naye agenda kuba mu kubasomesa agenda tusomesa naye wabanga naye azze n'atusomesa tekirina buzibu era ife nga abakulembeze b'ewakiso twajja kusoma era ba ministers badde bajja nga batusomesa emisomo egy'enjawulo naye nga eno gye tuli bulungi tetuli bubi era mu kusoma kuno tekulimu bannuupu mulimu aba NRM FDC ne DP ate buli omu fe twajja kusoma naye lwakubadde nti abantu abamu bakitwala mu ngeri eyakyo era tusuubira nti essaawa yonna akaseera akatali kawala nnyo tujja kuba tuvaayo nga tumaze okusoma kwaffe naye nga tukyali mu kusoma. Ono bw'abuuziddwa ku kyabakansala abadduze mu musomo ogwo nga tegunnaggwa agambye nti abamu baasaba mu butongole okudda eka nga balwadde wabula bwe baatuuka ebweru tebaddayo kyokka bakansala abatagenda mu kutendekebwa okwo bagamba nti akati ekyokukolagana ne bannaabwe abakyali entebe kigenda kubazibuwalira nnyo. Ffe tusobola kubaako bye tusoma kubanga badde basoma byamagye kyekisookera ddala ate ffe tetuli bamagye. Ekyokubiri bye bagenda okubakuutira ffe tetukkiriziganya nabyo ebimu ku byebadde bibasasuza kubanga ebimu ku byebakuutidde ennyo bye byokudda okugyamu matiya lwange okwanika obwesige ate ffe tutakkaanya nabyo. Bagenda kudda n'endowooza zaabwe bakitegeddeko nti waliwo abamu abannuupu abakkiriziganyiza bagenda kukyuka bagenda kulangirira nti bakyuse bazzeemu NRM. So byonna bye babadde babafalaasira senga ffe tetukkaanya nabyo. Naye tetulina buyinza bubagaana kudda mu kanso bwe banaaba bakomyewo tujja kutambula nabo mu kanso kubanga era n'aba NRM tubadde tutambula nabo. Era tulina enteekateeka yakuddayo mu bantu kubategeeza biki ebibadde entebe. Ebyo nga biri bityo abakulembeze abagoba boodabooda mu kibuga Kampala bawanjagidde poliisi ya Uganda ebayambe ku bibinja by'abagoba boodabooda beenyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli ettemu n'ebirala ebyeyongera buli lukya. Bano okwogera ebyo kiddiridde abeeyita abagoba ba boodabooda abassa abantu babiri mu bitundu by'e Nansana olunaku lw'eggulo era poliisi ebayigga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire aba boodabooda lwe batuuzizza ewakaliga bagambye nti abatemu abeeyongedde okwekweka mulimu gwabwe mu kaseera kano akakalembereza gavumenti ke yabawaako emyezi 6 okwetereeza baboononedde nnyo. Omwogezi w'ababoodabooda mu ggombolola y'e Rubaga Magembe Moses agambye nti abatemu abakola bino tebalina na siteegi kwe bakolera kyokka bavumaganya omulimu gwabwe. Bwe batyo bawanjagidde poliisi ebeeko kyekola kubanga omulimu gwabwe abakyamu bagumazeewo. Tuzze tulajja n'ebbanga ddene nga tugamba gavumenti nti mu boodabooda mulimu abantu abeerimbiseemu nga si bavuzi ba boodabooda. Abo nno ne beenyigira mu bikolwa ebitali birungi ne bivumaganya omulimu gwaffe olw'okuba baba batambulira ku pikipiki. Ebbanga ddene abantu babadde batambulira ku pikipiki ne bakuba abantu amasasi ne bakuba abantu ne babba abantu naye ng'ekigambo kyogerwa nti muvuzi wa boodabooda. Twaleeta yunifoomu eno eyambalwa abavuzi ba boodabooda mu Kampala n'emiriraano nga bye bimu ku ebyo bye twagala okulwanyisa. Olwaleero nze bw'ŋŋamba nti omuvuzi wa boodabooda ye yasse. Amyuka omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano Luko Yesigire olunaku lw'eggulu yalabudde aba boodabooda bakomye okutwaliranga amateeka mu ngalo ne batuuka n'okusalira abantu omusango gw'okufa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okuwakanya ekiwandiiko ekireeteddwa mu kkooti nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna atankana ekiwandiiko ekiba kiteereddwa mu kkooti mu ngeri y'obujulizi mu musango gwonna oba gwavunaana oba ogumuvunaanibwa naye ng'atankana ekiwandiiko ekyo nti omuntu agambibwa okubanga yakiwandiika si yakiwandiika asobola okusaba kkooti ekiwandiiko ekyo ne kitwalibwa eri omukugu oba omuwandiisi omukugu ataputa emikono era nga kkooti ekintu kino ebeera n'okikkiriza neekkaanya oba omuntu oyo agambibwa okuwandiika ekiwandiiko ekyo nibw'abanga mugenzi omukugu mu biwandiiko kubaita handwriting expert n'awa ripooti mu kkooti ng'ayogera ku ani ayinza okuba nga yawandiika ekiwandiiko ekyo. Minisita Mbezi akola mu ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era ng'emubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa yeeweze okufaafagana ne bayisa abagagga abanyaga ettaka ly'abantu nga beeyambisa poliisi okutiisatiisa abantu. Mutasingwa abadde ku kyalo Nakibizi mu Njeru munisipaali ng'agenze okutawula enkaayana z'ettaka eziri eyo n'ategeeza nti ejjoogo si waakuligumiikiriza. Olw'okuba gwe ng'omuntu
naawe olina obuyinza oba oli wa kibanja olina ki so abantu baleka okubatiisatiisa ne bagamba ne bajja ne patro waggula alina abasirikale abo babajja kuki oli amujja wali ku barakisi n'amusitula n'amuleeta obeera n'omusirikale oli minisita obeera n'omusirikale oli vice president olina ekitiibwa kyonna ky'olina okutambula n'abasirikale oba oli w'amagye omuntu wa bulijjo n'atambula n'abasirikale okutiisatiisa abantu mubagambe nti minisita malirivu baleke okujja ku kyalo nga batiisatiisa abantu. Minisita oyo yasinziddeyo Nakibizi n'ayimiriza abagagga bannyini ttaka eryo erikenkayana mu butaddamu kulisaalimbirako okuggyako nga abakulembeze bwe bali. Wabula omu ku bataka abalina ekyapa ku ttaka eryo eryogerwako Mbowa Mudashiru bino nno olumugudde mu kutu asambaza ebyogeddwa abatuuze mu yagaana okukwata obusuulu. Alebo minisita muwe ekitiibwa kye era siwakanya byakola era ekyamazima naye Honorable Minisita wayimirira n'agamba abatuuze b'e Nakibizi oba abenjeru wane waffe nti eka bagivaluwinga batuwa miliyoni 2 ekyo kiba kikyamu eka y'ettaka alerenge agende ku valuation y'emukono bagivaluwinga miliyoni 10 eyawana enjeru. Abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina ky'NRM Entebbe batudde mu lusiika lwabwe okumalawo endoliito n'ebizibu byabwe bye bayitamu mu kalulu ka 2021 oluvannyuma lw'ebbanga erisukka mu mwaka omulamba. Kakooza George William abaddeyo mu lutuulo olwo. Nze Matovu Figo, nze mwogezi w'ekibiina kya NRM mu Entebbe Municipality. Twategese retreat nga tugezaako okulaba kuva twayita mu kalulu tetusinkanangako nga NRM tugamba katusinkane olunaku n'olwaleero tulabe ate engeri gye tuyinza okukweza obujja mu ngeri yogezaako okuzimba ekibiina kyaffe kya NRM. Okuva mu kalulu kanayo kyani aka 2021 bannakibiina kya NRM Entebbe babadde tebaddiŋŋananga nga bonna beeyitako kabwanango okutuusa abakulembeze b'ekibiina kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kino ate yaliko meeya w'ekibuga Entebbe Stephen Kabuye okukola enteekateeka y'okusisinkana bannakibiina awamu n'abo abeesimbawo ku lwabwe ng'abantu. Olusirika luno lwakweza bujjera luguddwawo omubaka wa pulezidenti atula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabaali era mu kwogera kwe akuutidde bannakibiina kya NRM okwejjamu obumulumulu bwe babeeramu mu kiseera ekyakalulu. Babadde balina obutakanya bwabwe naye nga ensonga ezibeeyuzisaamu si byamaanyi akakuŋŋunta nako kabayuza kati ne babeera nga beeyuzaamu emirundi 3 n'okwevuma obutewaŋŋana bitiibwa kubanga byebisinza okubaviirako obuzibu. Bateekeddwa okubeera nga beewa ebitiibwa. Mu kalulu ka 2021 ekibiina kya NRM kyasimba abantu mu bifo byonna ebyali bivuganyizibwako ebisoba mu 100 kyokka tekyasobola kukuŋŋaanyayo bifo biwera 40 okwetoloola ekibuga kyonna ku mitendera ogw'obwa MP, meeya wadde bakansala aba municipality awamu ne division. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyakasizza nti liigi y'ekibinja ekyokubiri y'omupiira gw'abakazi eya FUFA Women Elite League sizoni 2021-2022 yakutandika nga 28 omwezi guno. Liigi eyo okusooka yabadde yakutandika nga 14 omwezi guno wabula FUFA yagongezaayo olwa kilaabu ezimu okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo mu budde. FUFA yakasizza nti ku kilaabu 16 ezirina okuvuganya mu liigi eyo 9 ze zikyasobodde okutuukiriza ebisaanyizo. Ezimu ku kilaabu ezitannatuukiriza bisaanyizo kuliko Luweero Giants, Asubo Gafford Ladies, Sakomaka University, Wakiso Hills Kings of Kings n'endala. Ezo nno nga ze kilaabu ezaakatuukiriza ebisaanyizo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kazimba Mugalu alabudde ku bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebyeyongedde mu ggwanga lino nti bisaanye bikome amakulu ag'okuttibwa kwe yali ssaabalabirizi Janan Luwum gasobole okuvaayo obulungi. Kizuuliddwa nti ekitongole kya KCCA bwe kyali kisasula kampuni ezaazimba enguudo ezitali zimu mu nteekateeka eyasasulwa World Bank nti ssente ezaakanyizibwako okusasulwa kampuni enzimbi ate bazisasula ez'ensuusuuba.
abakulembeze b'abagoba bodaboda mu Kampala bawanjagidde poliisi ya Uganda bayambe ku bibinja by'abeeyita ababodaboda abeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka omuli n'okutta abantu ebyeyongedde buli lukya. Ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo okuyobujjajja webale nnyo okuwuliriza.